Abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ddimu ly'okulungamya enkola y'amasannyalaze aba Electricity Regulatory Authority nga bali wamu ne UMEME bano nga be baguza abantu amasannyalaze bakedde ku Amber House wano mu Kampala awatuula akakiiko akanoonyereza ku mivuyo egyetobese mu bitongole bino byombi nga basinziira ku alipoota eyafulumizibwa General Salim Saleh. Omwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule evunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obukusike Inginiya Kabagambe Kaliisa abadde alina okulabikako mu kakiiko kano abeereko by'atangaaza wabula bakanze kulinda nga tajja. Omujulisi asobodde kubaawo leero naye nga ajja kubaawo mu 27 March nga kkooti enezzeemu okutuula. Kino kirese abakungu mu UMEME ne ERA nga bakubagana empawa nga buli ludda lulangira lunnaalwo okukweka obujulizi. Olwaleero bali mu kwepena bagamba tuleete ripooti eya Salim Saleh y'ensonga lwaki bino bizzeewo naye ensonga lwaki tuli mu tribunal njagala Uganda bategeere lwakuba ERA ng'akulira ebitongole by'amasannyalaze byonna mu Uganda yasalawo okuteekawo ennongoosa mu license ewa UMEME obuvunaanyizibwa okuweereza amasannyalaze mu Uganda. Kikosa engeri gye tukolamu ebintu byaffe kubanga amendment ezo benkyusakyusa eyo ejja mu ssente mu sector mu business. Abantu gitulidde yafuluma mu 2009 yali bagiyita Salim Saleh report eyakola recommendations ezimu zinyigiriza ne UMEME so n'olwekyo regulator tasobola kutuulira report kubanga ate ne report yali ya regulator. UMEME yawawaabira ERA ng'egiranga kubaamu kyekubiira mu ngeri gy'etambuzaamu emirimu aba ERA kye bawakanya. Essaawa eno bwe twakasevinga abakozesa amasannyalaze 40,000 kati UMEME eri wano olwaleero eyomba naye ng'eyombera ssente ez'obwereere kati bannayuganda basalewo oba baagala kudonetinga oba kuwanga UMEME ssente ez'obwereere kkooti esalewo egambe UMEME esigale ng'efuna ssente ez'obwereere. Ekyo ndowooza si kya buvunaanyizibwa era si kya bwenkanye mu bizinesi. Kyokka abakungu bano bagumizza bannayuganda ku ky'emiwendo gy'amasannyalaze gye bagamba nti okutwaliza wamu giri yaddeyaddeko ate nga n'ensonga y'amasannyalaze okuvaavaako baagisalira dda amagezi. Okusika omugwa nga baguze eno nga baguze eri kubanga bamanyi ebintu byonna bibakolera mu bulungi obwabwe naye ensonga gye tugamba olwaleero tuli mu kooti tukayana ne UMEME tugamba bannayuganda tebasaana kuwa UMEME ssente ez'obwereere y'ensonga eri mu ddiiro olwaleero. Omusango guno gwatandika mu mwaka gwa 2012 oluvannyuma lwa lipoota eyafulumizibwa General Salim Saleh ng'eraga nti waliwo emivuyo egyakolebwa mu kuwa UMEME endagaano. Omusango gwakuddamu okuwulira ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja.